agamba nti basi eri gyagambye tesobola kutambula era agamba nti kkooti tesobola kutambula nga ab'amakomera tebannaba kutuuka wano. Are we together? Oba tutoba katutobe naye tulina omumanya amazima oba tugamanya nkya oba leero tulina omumanya kwekyava. Tetusobola kuvaawo aye tuveewo tulagewa ffe twazze tumazeeko oba etonnya oba gwaka oba kukolaki tugenda kubeerawo n'akasajja kaliko ekizibu buli lwe kajja wabaawo embeera naye ffe tulemeddeko kuba tulina obulumi baasi ebadde egaanye kati okuweta eno ku geeti okitegeera naye ffe tulemeddeko. Tulaboka bali tubuzaabuza tetulina budde tulina ebyokukola tugenda kujanjaba alusaz ezituluma tujanjaba kati alusaz tetukomawo ekirungi abaana baffe baba twabaziika kikyomukusa omulungi tetudda. Omusango guno tugulete mu kkooti y'abantu nate kkooti y'abantu gye twayitamu omusango omuntu takkirizibwa nakuwanika mukono eno gye tuli n'abaako kyayogera tetulina kyetwogerako yadde mu kkooti ebintu babikolera eri ebintu bali biresa ne bagenda nabikolera mu kkooti za sofa mukama akyatuyambye katusabe kimu buwenkanya eri abaana babannyinaffe ne baganda baffe mukama atusaasire naye ngono omujulizi asembyeyo ye aze nga ali solid ng'ayogera alabika akwatagana ne lipooti poliisi gye yakola tamubuuza ebibuuzo bingi yabuuza abazadde ebibuuzo ng'agezaako bajja ku mulamwa naye twebaza omulamuzi buli obwedda looya Kombuga bwagezaako okubanga ayingira mu nsonga y'eno okuleetawo ekintu ekireetawo engeri y'okutaataganyamu omujulizi omulamuzi nga mugamba tova waggulu wa kkooti ky'obuuza kikyamu era tekiri mate. Anti yabadde agambye agenda kukomawo leero ssaawa 3:30 naye ate tutuse ffe ku ground ssaawa ndowooza nga 2 ne tulinda kozi twagala kumanya ekituufu. Omuntu oyo yali mu ofiisi ng'asasula ssente. Isn't it true that you are also in office? Kituufu nti naawe weera wali mu ofiisi. It is true, wali mu ofiisi. Your basis for that observation. Wali osinzira ku ki ng'okubeera ng'ogamba nti omwami oyo yali mbeera nungi mu ddiiru zammwe yajja ewaka He came at home. n'agamba ayagala kupangisa ku nyumba. Mugamba ennyumba ya 15 amanyaze ga mitwalo 2. Gamba alinawo omwezi gumu naye mu wiiki emu oba 2 ajja kuba alese balance. Wali wakaitawo wiiki emu n'aleeta. Mugamba nkuwe receipt. Muntu mulungi nnyo. Yali nga aveewo bulungi n'ababuuzaako abaana bato bawe bali awo n'abakwatakwatako ndi n'agenda. Ni bloka omwezi ogwokusatu ayagala okupangisa ennyumba n'abuuza ebisale by'ennyumba gamba ennyumba ya mitwalo 4 era emyezi egisookerwako gye tutwala giri myezi 4 agamba ati kirina buzibu toto eyawamu yali alina osasula $1,600,000. Okay. Ku banka yateekayo $1,500,000. Okay. Then $10,000 yali alina ozisasula mu kashi. Buuza gw'obadde obeerawa gamba nti ye abadde abeera gaba naye obudde obusinga ebiseera ebisinga abadde tabeera mu Uganda abadde abeera America.